ddala amala okutereera bulungi naye nga lwali era nga munzisa oba mukiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu. Export TV to the world. Okusinziira ku vidiyo eyo gy'olabye n'ebyo ngenda okuwa olwaleero ndowooza tufunye ansa wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Nkwaniriza gwe wenna atulaba entakera eno ye Export TV, tuli ku mutimbagano, tuli ku YouTube, subscribing nga commenting ate sharing, tuli ku Facebook, tuli ku TikTok, Instagram ne Twitter. Olunaku olwaleero njagala show eno tugikwate n'obwegendereza kuba waliwo demand mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda twaliza awamu n'ensi yonna. Waliwo demand eriyo ttiimu Katikkiro, eriyo ttiimu Kabaka. Mu lunaku lwaleero ndowooza twafunye ansa buli omu Munnayuganda ze yabadde ayayaanira okufuna. Naye nga sinnakuwa bye nkuleetedde, kkiriza nkujjukiza emikwano gyange aba Cambridge Junior School, bano basangibwa Matugga Kito. Twalayo omwana wo abangulwe. Omwana agenda kusoma aveeyo ng'akuguse. Empisa y'omwana bagissaako nnyo essiira ate n'eddiini ye jakkiririzaamu bagiwa ekitiibwa. Omwana ayigirizibwa okutya Katonda avaayo ng'alina ebyo mu mikono by'asobola okukola. Environment esobozesa ddala omwana wo okuyiga. Owadde ow'ekisulo daycare bonna batwaleyo. Mmwe abali ebweru mbasaba ennamba gikubeko wansi mikwano gyange abali ebweru nga musomesa abaana temumanyi baana bammwe basomera wa, bayisibwa batya. Kuba ennamba y'essimu obeere ne Headmaster yennyini direct akubuulira ebisale. Kasowa school fees togenda kuddamu bw'ate omwana baamutumye akasenya, baamutumye ebitabo, school uniform, baamutumye ebiki. Omwana asome nga teri kumusumbuwa, bw'ate ddayo ewaka leeta maama wo nga tamanyi bwakumujja. Dukambiro Charles Peter Mayiga bwe babadde mu lukiiko, nga bw'olaba Abe bwagezaako okulaga ekifaananyi awo ku mabbali, babadde mu lukiiko. N'olukiiko lwe lutambuza emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda. Era abo abamu abeetabamu be babeera ba minisita abayambako Katikkiro okukwasaganya emirimu egimuweebwa Ssaabasajja Kabaka. Jjukira Katikkiro abeera mukuumaddamula oba Kabaka wa Buganda ow'ebweru, yayambako Ssaabasajja okulamula Obwakabaka ng'asinziira ebweru. Obudde buno Kabaka taliiwo okusinziira ku Katikkiro bye yategeezezza, naye ekyasinze okunyumira Katikkiro yategeezezza nti banne pressure ebadde nnene. Naye n'ekirala kye nalabye mu lukiiko luno eno, social media erabika erina impact ey'amaanyi gye mbadde simanyi. Kuba nagezebwanga n'abataka bennyini beebuuza Ssaabasajja Kabaka aliwo, naye nga pressure yava ku social media. Ab'ebweru ne basooka okwekalakaasa olwa Ssaabasajja Kabaka nga baagala omulaba. Finally Katikkiro alina obubaka bwe yategeezezza, saagala owakane. Katikkiro mmuwe obudde. Obubaka bwe yategeezezza era n'ategeeza nti Ssaabasajja muddugavu gy'ali. Ebigambo bye mbadde nsaba Abe bw'oba oli standby obizannyire abalabi baffe basobole okuba nga bawulira mukuumaddamula ye kennyini nga ayogera. Naye nga lwali era oba mukiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu. Kubanga omukolo gukolebwa ne guggwa, twagala Kabaka aterere bulungi. Oweekitiibwa Ivan Mukasa yeebazizza okuleeta banna ekikulu nnyo. Era mmwe baana bange sobola n'obayita baana bange mwenna kumpi mbazaala nga bwe mbalaba. Guno mukisa gwa njawulo. Oweekitiibwa Kiyimba yali mu nkoba za Mbogo. Oweekitiibwa Kazibwe yali mu nkoba za Mbogo. Oweekitiibwa Wamala yali mu nkoba za Mbogo. Oweekitiibwa Sserwanga yali mu nkoba za Mbogo. Abakiise bangi nnyo wano baali mu ekyo kitegeeza nti baafuna omukisa ne bayiga ne bassa mu nkola. Tubataddeko amaaso mummwe mugenda okuba baminisita ba Kabaka. Njagala kugumya Obuganda nti ebitusoomooza tubirina, naye obumalirivu bwe tulina okuzza Buganda ku ntikko tebusalikangako n'akatono. Era obubonero bwonna wano bwa 15
tutambula tugenda mu maaso. Kabaka bw'atabeerawo mu nsi ekitusoomooza nnyo, naye mulimu gwaffe ffenna abali wano n'abali ebweru okulaba nti emirimu gy'obwakabaka gisigala gitambula. Kabaka atusange tuwoze olutabaalo. Tetwagala kubanga ono gwe baawa ebikozesebwa. Omukama wange wakuwa ebikozesebwa n'ovaawo n'ogenda. Netugamba tetweteekera katukulinde. Oyinza okujja n'obitubanja. Olugero mulumanyi mu Bayibuli. Eno ze baali bagamba bikozesebwa. Oli yagaba entandi ate ye n'atambula n'agenda nannyini talanta, nannyini kapito. Bwe yadda n'asanga ono omujagujagu ng'ebikozesebwa bizaazizza, yamugamba mbeera ku lusegere. Namugamba naawe sembera kumpi. Oli atalina kyeyakozesa mu bikozesebwa bamugamba fuluma ebweru temumuwa. Akati tukole ebisoomooza weebiri naye tukole obwakabaka butambule. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Export TV to the world. Akuddira mu luyimba tatera kuluwoomesa. Ebigambo bya omukuumaddamula kyemmanyi obiwuliriza. Naye mu lukiiko ebigambo bingi byabadde mu lukiiko luno byengenda okutegeeza abbe tasobodde bikuzannyira ne ka bikutegeeza. Mulimu omu ku bataka eyasituse n'asaba Katikkiro. Ebiteeso byabadde bibiri bye nalabye byaleeteddwa. Waliwo omutaka eyagambye nti otutegeezeza nti baffe mulwadde. Bayidawuli nategedde n'otegeera nti n'abataka abo abali Mmengo Ssaabasajja Kabaka nabo tebamulaba bali ngaffe. Kuba waliwo omutaka eyagambye nti tubadde tusaba nti Kabaka gye yalwalira otulagirire eddwaliro mwe yalwalira tusituke naffe tugende tumulabeko, oba oli awo tumutwalire ne ku ddagala egganda ajjanjabwe. Katikkiro yamuzeemu n'amutegeeza Katikkiro Kabaka ayagalwa abantu bangi. Singa tukera ku makya tugamba nti yalwalira wano ogenda kulaba buli omu nga yeewayo agende mbw amulabeko ate nga privacy ye yeetaagibwa. Ne mpulira n'ekiteeso ekirala ekyaleeteddwa simanyi oba kinaayitamu, naye omutaka yagambye abakulira amasaza, abataka abakulira ebika bya Buganda baweebwenga omukisa nga at least buli mu mwezi bagenda ne bakyalirako Ssaabasajja kale emirundi ebiri gyokka, basobole okufuna ansa ze banaddangamu abazzukulu, abazaana, ababeera mu masaza gaabwe ku bikwata ku Ssaabasajja Kabaka, kuba basusse okulindiriranga Katikkiro yekka okubaako ky'abategeeza. Ndowooza kinene bw'oba ofumintiriza waliwo ekitatambula bulungi Mmengo wakati wa Katikkiro ne kabinenti gy'akulembera, kubanga nabo balina obwetaavu baagala kulaba ku baffe, nabo tebamulaba balingaffe, ate nga nabo pressure bweva mu bazzukulu etuukira ku bo direct nga Katikkiro tennamutuukako. Naye Katikkiro waliwo kye yagambye nti alisoligimuuko mwabeepanko mutiisatiisa abamwogerera, yagambye ye ow'omutima takangibwakangibwa, era n'ategeeza mmwe benna abayima mu nsi ez'enjawulo ne mutandika omuguma okunafuya obwakabaka bwa Buganda mulye kamanye nga eyabuulira ob'olugambo oba akoza n'owebbwa bagenda bakolako. Kati awo ensaasira mukwano gwange Frederick Lumbu yali ettake, mukwano gwange Umali Kiseka n'abalala bangi abagezaako okuteekawo embeera Ssaabasajja Kabaka ateebwe, simanyi yattibwa, simanyi biki. Katikkiro yabategeezezza mwebeereremu ssaawa yonna, omukono ogw'ekyuma gubakwatako. N'ayogera ne ku mbeera ya muganda waffe amanyikiddwa nga Ibrahim Musana, abasinga gwe bamanyi nga Pressure 24/7, nti yasaasidde nnyo era n'amukwatirwa ennaku. Yagenze omwetegereza nga muvubuka ali awo anoonya bulamu. So kiripu ya Ssaabasajja Katikkiro Mukuumaddamula ng'ayogera ku Pressure nga agezaako n'okulabula mwenna aboogera obwakabaka bwa Buganda ebisongovu. Mbadde nsaba Abbe ogizannyire abalabi bange bakakase nti wano si njwanjwa wabula amazima ameereere. Ssaabasajja netumunyweza
n'abalala beegendereze tujja kubanyweza. Otunulira omulenzi ng'oyo mwana muto, omutunulira n'omusaasira n'omusaasira. Waliwo eyampeereza obubaka, tukusaasira, nze mayiga ow'omutima. Namugambye saasira bali, Yesu baali bamukomerera yagamba atya? Basonyiwe kubanga namugambye bali bw'oba osaasira, bw'oba osabira, sinze abo aboogera bino bibi. Mulaba ebbaayi teteredde bulungi. Amudashida omutimbagana bavuga muguyambise bulungi, ndooza muntegedde. Naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Export TV. Katikkiro muwulidde, kati ndowooza kubanga kulabula omanyi bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe, naye ku mulundi guno nsaba akatambi kano okatambuze okatuuse kw'oyo buli muntu aliwedde okusigala ng'ayogerera Katikkiro nga bw'ali mbega. Bete olwo n'ebigambo byali bitandise okutambula ku mukuumaddamula mbu ssaawa yonna yandifuna obwa vice president mu gavumenti eyawakati, simanyi akozesebwa yakweka Ssaabasajja Kabaka. Yatutegeezeza Kabaka ali bweru bw'eggwanga. Kabaka asooka n'alwala omwaka gwa 2013 n'addusibwa mu ggwanga lya Germany okujjanjabibwa. Ndowooza teyadda, naye teyadda kubanga twamulabako ng'ennaku z'omwezi 3 mu Lubiri Mmengo ng'enkeera nkuuka n'ajja n'awuubira ku bantu be yasangawo. Yagendako ne mu ssaza ly'Ekyaggwe sayidi ze ye Katosi n'alaba ku bantu baayo. Ndowooza obulwadde bw'amaanyi bumaane bumukwatirawo mu transit ne bamuddusa n'agenda okujjanjabirwa. So bannaye mwegendereze, Kabaka gy'ali okusinziira ku kye tuwulidde ali bweru w'eggwanga. Abasawo bakola bukubirire okulaba nga Omuteregga atereera akomewo. So Katikkiro agamba mugezeeko ku appreciating emirimu emirungi gye bakoze okutambuza Obwakabaka bwa Buganda. Bo tebalinga bali be bawa ffeeza mu Bayibuli. Naye nga tetusinna kwongera kirala, njagala kujjukiza emikwano gyange aba El Shaddai Money Service International. Bano bali balungi nnyo mu kutambuza ssente okuziggya mu Uganda, okuzeetolooza ensi eno yonna. So bakubireko ku nnamba zaabwe awo wansi, emirimu gyabwe giri ku intaneti. Munnange gw'alinga alinamu okutya ffe musingo kuba ffe tukolaganye nabo okusukka mu myaka kati yena nga batambuza ssente z'Abannayuganda okuzeetolooza ensi eno yonna yonna. Gwe okuba bukubika ssimu ne bagamba nina ssente zange zinjagala okujja egundi nziweereza eno. Balina offisi mu kibuga Kampala, bakubireko omanye offisi weesangibwa wennyini. Balina amakanda mu maserengeta g'olukalu lw'omwana w'omuddugavu ye South Africa wansi eyo. Balina offices nnyingi nnyo. Ate mu South Africa omukulu yaŋŋamba akolayo emirimu mingi. Mwabagala okulya ku mmere ya wano genda kubira aba El Shaddai. Mwabagala osiiga enjala, kusala simanyi nviiri, kusiba nviiri, weekwata aba El Shaddai bagenda kuba bakukolako mu nkolako ey'Ekinnayuganda. Ate tebakuma ku ekyo, njagala kusasula DSTV, njagala kusasula simanyi musolo gwaki, mazzi, simanyi njagala kuweereza ssente mu banka, njagala kukola transaction zonna ez'enjawulo ng'oli South Africa, toddaaga kuva mu nnyumbayo. Bo bagenda bikolerako ku rates eziri wansi ennyo. So mukwano gwange tuwagire Bannayuganda bannaffe ate nga n'ensimbi yaffe wetugiwa ekitiibwa. Bulijjo mugamba nti mbu Katikkiro yeesulirayo gwa Naggamba ku baana naddala abali mu Bwakabaka bwa Buganda oba ne Bannayuganda abaasibibwa olw'ebyobufuzi. Mukuumaddamula ku luno naye yabakubye ekyu kuba yavuddeyo n'ategeeza gavumenti gwe kikwatako n'abagamba abaana abaasibibwa mubatte kubeera kirabye nti tewali musango. Era Katikkiro n'atutegeeza nti mulaka mwabasiba lwa byabufuzi kubanga mwabamba abamu basimba yeekera, abamu simanyi baki, simanyi abamu baalya mu nsi olukwe. Katikkiro n'asaba buli yakikola aleetebwe mu kkooti avunaanibwe. So Katikkiro ndowooza ku luno naddaamu abakkiriza mu ludda lw'e Magere ne Makerere Kavule ndowooza yagasse eddoboozi ly'okulyamu nga omukulu Bobi Kyagulanyi we mwavayo nga mugezaako kubanja Kabaka naye ne mumubuuza nga mwagala agatte eddoboozi lye ku ly'Abannayuganda oba n'Abaganda.
Bobi Wine n'abagamba nti nedda Mengo erina obukulembeze era nange ngenda kwewola enjogera ya Medi Nsereko. Abamu temwakategeera ku yayogera. Bobi Wine bwe yagenda e London mu kivulu kye yalina The Return of the Gladiator yawubako olubu lw'ekigere ewa Munnayuganda eyafa atugenda nga mwezi nga mu kitundu kasookedde afa amanyikiddwa nga Pascal Sekasamba. Pascal Sekasamba yaliko omwami wa Ssaabasajja atwala essaza. Omanyi Kabaka alina amasaza ezensi ez'enjawulo ezo Ssebo alinamu amasaza ago masaza ge. So Pascal about was around 2019 yaliko omukungu wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya London mu kibuga Bungereza. So abamusajja wa kitiibwa nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu Bannayuganda kubanga abadde ayaniriza Bannayuganda ab'enjawulo nga batuukirawo bannabitone ababundabunda ate ng'abaguza ne local foods. Nategeezeddwa nti omulambo gugenda tuuka mu ggwanga lyattu Uganda ng'ennaku z'omwezi 16 guno omwezi gwennyini gwe tulimu then atwalibwe aziikibwe. Medi Nsereko bwe yali agenze ku mukolo nga ne Bobi Wine agenze ku mukolo okulaba ku mugenzi ne famire, Bannayuganda ne batandika okwogerera Medi Nsereko ebigambo ebisongovu nga bamugamba Medi, lwaki muzoganya Bobi Wine, lwaki muzoganya enkyukakyuka ate oli wano owooza Bobi Wine president wange. Medi Nsereko n'abagamba nze radio si yange, ebyo bigambo bye mumbuuza mugende mubibuuze Mayiga. So ne Bobi Wine bamugambye ku ky'Obuganda yabagambye Obwakabaka bwa Buganda bulina ababwogerera era nammwe mugende mubuuzaani Mayiga. So Katikkiro Mayiga yagasse eddoboozi ku baana abaasibwa era n'agamba bateebwe embagirawo. Sigenda kusukkawo, ngenda kulekera akatambi ako Abe kagenda okuzannyira okalabe, naye ngenda kusaba osharinge pulogulaamu zaffe zigenda kujjanga bweziti, tugenda kuwanga interviews, tugenda kuleetanga bweziti n'eziri recorded buli style yonna tugenda kuba tugikuleetera. So mbadde nkusaba tovaawo ne munno muwe ku linki agenda kumanya bingi byabadde tamanyi, subscribinga sharinga bw'otusanga ku YouTube, Facebook gendayo ne TikTok. Namugereko mulungi abankumbire mbadde ne Abe yabadde ku kamera era tubaddewo bangi abalala sijja bagamba naye nga mwenna bikwata gyaffe abaagalolanga naffe enamba yaffe eri awo wansi osobola otukubirako n'otuweereza akamesegi ne tukwasaganya ensonga zo. Abe kakuwa akatambi ako babaayi. Naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Bamba amaze emyaka abalala bagisusseeko tugamba bujju obujulizi obubaluma ku butujju babuleeti. Nze bambabikiranga ab'ebyobufuzi babate zonna ezisobola okuyimbula abali mu nziwagira. Ekitiibwa sipiika nga mmaliriza. Hey, to the world.